oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu nkwalizanya ate mpozi ku Bokati TV wala kwera mpozi ngate otumbula wala kwera mpozi ngate otufollowinga na kugamba wedeza aka video ko ngate muli mu sound nemo bwadde oluyimba obuze ku bantu botumire ku bantu bobongeko ku bantu bo bakyalibo osobola kwera mpozi ngate omanyibwa ensi yonna noti 754 nkaga 8 7 inamba jola ku screen okwo ate mpozi ko wedeza aka video ko nga okalicordinze bulungi nyo so kakati mbadde mpita ayita mu archive yange nenda baka video ka Bobi Wine. Bobi Wine waliwo abantu abatandise okubeera nga baportrayinga oba bakuliyetinga obi stories nti Bobi Wine musosoze w'amawanga. Ekintu kino namboza ze akirwanako nnyo nti si kusosola mawanga ekituufu bwe kiri nti olwedde ebibiina byonna ebiriwo tekuliko kibadde kikulirwa muwana muganda. Kino bwe kiba kizenga kikulirwa omwana omuganda lwaki ate ye ogufuuka omusange nnyo oba ontegeera si musange. Ekyokubiri Bobi Wine bw'oba ogoberedde lifestyle ye abantu baali nabo abantu abasinga n'omuwulirira mu nze ndaba abaana abeera wano ku social media waliwo omuwala erinnya bambi ndyerabidde mwana na Munyankole ayagala Bobi Wine n'obulamu bwe akola nnyo lives ze oba ontegeera mukyala wa Bobi Wine Munyankole omuntu gwasinga okwenyumirizaamu Nubian musajja munubbi nga sinayogera nnyo njagala nsooke nkuweka video kano osanga ojja kuntegeera kikyentegeeza kubanga Bobi Wine yagamba Nubian ye kyaliwe asinga okumukkiririzaamu era asinze n'okumukubya kibooko kankuweka video. Nubian ono ebizibu byensinza okufuna mu nsi yasinza obbindete ono gwe mulaba omanyingo ina chaliwo nga musirise naye nga ddeno nakujubisa nojula nogamba bano mbasobola okusalawo okulwanira for MP twalinga twogeranga ku nsonga zino ntuna mu student yomba mwana ntuyimba yakayimba tukikomyawo so olunaku lumu twali twogera Nubia naye naganda boy abantu bakwesigana naye lwaki teweesimbawo abo abakyali nobazoganyako mu parliament so twali tuvuga nga tuva Jinja Nitsanga ka placard ka New Vision Chadondo East MP loses seat. Nubian yasoko kala nagamba boyo laba akakantu kogera nawe gwe MP agenda okuddako. Nga kicho tegeza nangamba birali beko gwe MP addako. Embozi nyingi gye twawaya naye kulasi yamaliza nyo bisiza nga nesimbyewo. Ebira bena nembi facinga nenga nyubisiza nenkola ki nesimbawo. Ne juzi wano twade tunyumya naye nga nze ndikubyange nangamba naye boy okimanya nti ono Museveni omusobola nengamba kweli nangamba boy omusobola kwega tugenda okuva mu studio eyo nga nze bampise nga nfunye lo nengenda nenyabalagana ne Kachali emigo nebiki byonna byadira budizi so Bemulabanga nkola baganda bange. The wind beneath my wing most of the time is my friend here called Nubian Lee. So njagala mmanye nti newankubadde munda banga nyimiridde maaso gammwe beera representing ebirowoozo by'abantu bingi nnyo nenga mukwano gwange ono Munubbi is a big influence in the things I do. So Masoga bantu kyali wange njagala okwebaza for being that friend that always pushes me. Ebiseera bingi bemba sigenda okukola oba bintu bingi bemba ngenda okukola nene bikyuka oba ne bigenda maaso olwa advice ne guidance gyenfuna mukyali wange ono Nubian Lee. Is one of the friends that teaches me how to treat friends. Nze ni musajja mukatuliki naye no musajja musiraamu. Nze musajja muganda naye Nubian Lee musajja munubbi. But there is a way we connect and there's a way our relationship constantly reminds me that there is beauty in differing identities and differing ideologies. Era bwe kiba kyakuyiga kiyigirize bannaffe bonna abangi. So kyali wange ku birthday yo gye tusoose okuza celebrating ngako birthday ya Nubian.
for the 20 years we've been friends. Fetuli bageto birthday, hey boy birthday, happy birthday, tugende ku Kivulu. Naye olunaku lwa leero engeri gye tubadde nga tumuvinga around the country tuve eno tudde eri saafuna na budde birowoozaako kuba tetukyafuna budde birowoozaako. Naye nabadde awo ne ndaba reminder nenga birthday ya Nubian ndiye tuuse. Bwe nakigambyeko Babi nangamba mukyala Nubian yankubira luli yasiminganga kya planninga. Naye olw'embeera nti tubadde tumuvinga nnyo okwetoloola eggwanga nga bambi ne mukyala Nubian alaba emirimu gy'eggwanga gitumalawo mingi, ate ffe family zaffe zombi eyange neya Nubian twasalawo ti ebikwata ku ffe biri secondary, ebikwata ku ggwanga bye bisooka. So kati bambi ne mukyala Nubian nalaba nti a small party kasita celebrating n'abaana kiba kimala. Naye kuba olw'embeera gye tuyitamu bannange kati mulaba kyali waffe ezige wine obusajja bwamulazero nga bwe mwalabye. So kitujukiza nti buli mukisa gwe tufuna to celebrate a friend, to celebrate a brother, is better we do it. Era nakubidde Mama Solomoni ng'agenze kola mirimu gyeyo ku ssaawa nga 7 ne mugamu manye ekiriwo birthday ya Nubian Lee, and these are times like no other times. Njagala tukolewo enteekateeka tujaguze olunaku lwa Nubian Lee. Era wakati mu kumanya kuba Nubian nga mukyala we bw'ayogera mwogeddeko ono kyali wa ghetto n'okusinga nze. Ne mmanya nti Nubian yasinga connectinga n'abaana ba ghetto era kijja musanyusa nnyo singa pate tugiteeka mu ghetto. Twandisobodde okupangisa hoteri yonna, twandisobodde okugenda wa yonna, naye tusazeewo tujje wano tubeere ne ba ghetto youth tukuŋŋaane tumulage nti Nubian tukyalina laavu gyali eri eya ghetto eri origino. Yensonga lwaki tuli wano. So njagala okwebaza Babi ne mukyala Nubian ababadde mu lukwe luno olw'okumakinga sure surprising Nubian namukubidde era kyabadde kigenderera obutamulaba misana kuba nabadde njagala amanye nti akyabitwalanga bya bulijjo. It's a yet another day. Era bwe yavudde waka nengenda ne muswama ne mujubisa nti tugenda waliwo promoter gwe tugenda okusenkana Kabira n'atuuka Kabira ne makinga sure tutwala obudde bungi ate ne producer Dan Magic wajidde ne tuvayo ne tugenda mu studio nga bino tabimanyi. Era tumutuzza wano yali yagamba nti tetusobola mu surprising nga buli kabadi keteekawo akabuuka naye kyali wange leero kakulidde mulo. So today, ladies and gentlemen, we celebrate friendship. Today we celebrate vision, but most importantly, today we celebrate each other. Nubian maana abaana ba ghetto bakwagala nnyo, tukwagala nnyo era tukwenyumirizamu, but most importantly, we respect you. We respect your character. Utuyigiriza ebintu bingi nnyo. Nze njiza okubeera calm by watching you. Era nange manyi olina byonjigako. So let's keep moving. Tuwese gwanga lyaffe ekitiibwa. It is because of you that we respect Muslims very much. It is because of you that we respect Nubians very much. Oweesa nnyo ekitiibwa abasiraamu, oweesa nnyo ekitiibwa abanubbi, oweesa nnyo ekitiibwa abavubuka, oweesa nnyo ekitiibwa abannayuganda. Genda maaso ng'oli bw'otyo kyali wange, twetukwenyemirizaamu era tukwagala nnyo era tusaba Mukama Katonda akutwale maaso ng'oli bw'otyo emyaka mingi nnyo paka wetunayambala engule. Ndowooza tubeere n'abantu bwe bati abatukkiriza. Bw'obanga mukwano gwo takukkiririzaamu oyo tabeera kyaliiwo. Bw'aba tasobola kukugamba nti bangi mufunye ideas ez'okwesimbawo ne mutafuna support mu bannammwe oba mu bakyali bammwe, ng'oli agamba biveeko tosobola, biveeko ogenda kwokya ssente zo kola bwoti, naye oyo akugamba nti yamugumya oba ntegeera yamugumya n'amugamba ekyo kisobola. Buli kimu yayongera amugamba nti kati nno wano tutuuseeyo naye tugendako wali eri tuba tweyongedde olinnya eddaala. Nze ndaba bwe ndaba nti Bobi Wine alina omukyala Babi, mukyala Munyankole alina Nubian Lee ekyaliwe munubbi, bwe batunulidde abantu baali nabo olabira ddala nti asobola okubeera nga balansinga eggwanga lino. Twalaba abantu beyanoonyeza obululu bakasiyano Wadri baali basajja beeri b'engulu,
basalirwa bali basoga oba kitegeera be yayambako ne bajja mu ntebe yo bwa MP wadde abamu nga bo bamwefulya kati nga wadduli okitegeera nenze nandirowooza nti namwe Abaganda muveeyo at least muyambeko ku kyaliwa mwe eva mubeera mu byakulwana ntalo nze ndaba abalwanyisa Kyagulanyi abasinga bonna Baganda basajja bivule Simanya Nakangubi Moses Sali Buchamani yani erinnya lye niwe yobuba yani erinnya lye naye musajja Muganda so kati olabanga mwe kye mukolako kyakusaanyawo temuzimba temukola musaanyawo busaanya nze ndaba abaana abali ku Nuupu waneeno waliwo olumu yakolako challenge actually ne vice president we omukyalo oyo naye mukyala weyo mu North yagenda n'akola challenge n'agamba buli ajja ku muzindaalo njagala oyogere mu lulimi lwo Abanyankole bayogera Abalugwana ne boogera Abaki ne boogera ne ngamba Nuupu kati ya mawanga magatte mu kulaba okwange maliriza ngamba Nuupu ye United States of Uganda kuba erimu amawanga gonna tuva ku Bokat TV nze Sula Senyiga oli ku Bokat TV leero enkya Naluli Bokat TV